tuweereddwa ey'ensigo 1000 olwa ovacado. Olwo ddwo lugenda kuba lusimbibwa mu masomero, abaana bali ekyemisana nga basobola okulirako ovacado. Era tweyanza abo bonna abatuwadde ofa eyo. Bwe tunaamalaawo nga tudda ku lunaku mulindwa nga 5 Oktoba tugenda kuba lwa Sande. Olunaku olwo tulina ebirungo bingi bye tutaddemu. Tulina bye tuyita procession, okutambula ku nguudo zaffe, amakampuni ag'enjawulo, abantu ab'enjawulo, naffe bennyini abantu kinnoomu tugenda kuba tutambula mu kibuga kyaffe ku nguudo mukulu Daniel Wabine zagenda obbabuulira paka bwe tunaatuuka e Kololo. Bwe tutuuka e Kololo kiki tugenda okusangayo? E Kololo tutaddeyo ebyalo, mu kibuga mwe tuzimbyemu ebyalo, naye ng'ebyalo ebyo biri Kololo. Bw'oba tonatuuka Kololo ogenda kusooka ayagala okusaba, ayagala okusinza nga mukristaayo nga toyagadde tuuka Kololo, ojja kuweta ku Hotel Africana. Tutaddewo kye tuyita Christian Village. Era abakristaayo nga bwe beeyisa, nga bwe basinza, byonna bigenda kubeera ku ki? Hotel Africana ku Zion Park. Bwe tuvaawo n'oyambuka e Kololo ojja kusangayo gye tulina Children's Village, gye tuyita Children's Village. Abaana bagenda kuzannya, bagenda kusanyuka, bajja kulya, bajja kunywa mu village eyo gye tutaddeyo. Tulinayo gye tuyita Halal or Islamic Village, era abasiraamu, ensinza, enneeyisa, ebintu bye bayita ebya halal bye bakkirizibwa okulya byonna bijja kubanga biyolesebwa ku lunaku olwo mu Halal Village. Tugenda kubeerawo ne Culture Village. Culture Village mwe tugenda okulabira obuwangwa bwaffe, tweyisa tutya ng'abantu ne bannaffe be tuwangala nabo mu kibuga kino, era nga mwe muli n'abantu be tubeera nabo oluusi nga sina Abannayuganda abagenda okwolesa ng'Abazaire, Abasudani, Aba Eritrea, Abayindi bakomitinze okuba nti bajja nabo boolese obuwangwa bwabwe kuba tuwangala nabo. Ate ne tubeerayo ne stage enkulu ennyo era gye mulinza okuwulira ey'abavubuka, ey'abayimbi baffe abaawano, nayo weeri era gye tuyise main stage. Egenda okubeerako abayimbi baffe abayiiza ennyimba ennungi ezinyumira Abannayuganda, egenda kubeeraawo. Tuyinayo ne kye tuyita corporate exhibition. Bannakampala abavujjiridde omukolo guno balina emirimu gye batukolamu, era kwe bajje ne batuwa akasente ke bakoze eki ke batuwadde. Bagenda kwolesa ebintu byabwe bye bakola. Ojja kulaba nga ba big sponsors be twafunye ne bano be tubadde nabo olwaleero, bajja kubeera n'emidaala gyabwe. Olabe Ham Enterprise ng'eyolesa, olabe Sheraton Hotel ng'eyolesa, olabe bano abakola enguudo nga boolesa, ojja kulaba ab'obugaali nga boolesa obugaali bwabwe, wajja obusanga okanikirawa. Abantu bonna abakoze eki abatusapootize bagenda kwolesa. Tubaddeyo ne category gye tuyita wanayinki, abantu ba bulijjo babateerawo omutemwa ogw'okuba nti asobola okusasula omudaala najja n'atunda ebintu bye. Twebaza abo bonna abajjumbidde, abakyala ab'omu butale, abasiisi ba capati, abookya ennyama, musasudde emidaala gyammwe, era essente ezo muzikozese mujje mwolese mutunde ebintu byammwe. Abo nabo bagenda kubeerayo e Kololo tusobole okubanga abantu balaba bye bakola ate era babasapootinga. Batugamba nti promotinge Uganda by Uganda build Uganda. Kati tubawadde omukisa ku luno okubanga abantu bajja kusanyuka, abamu nga boolesa, abamu nga bagula, buli omu asobole okubanga mu bufeeno gye tukoze ne activities ojjamu ekyo kyokka ky'owulira ky'oyagala.